Nenga tubawadde juice ne snacks amanyi nga matono. Kale, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nesimi okubeera ko wano mu maaso gammwe buluna kumbeera mu camera, so I'm used to this thing. Hawulira oluzungu. Okay, kale okusookera ddala munzikirize nebaze ba sponsors baffe abatusazeewo okubeera nga bati batuteekamu ensimbi. Njagala okwebaza abapanalisti bange bano. Bigi alina ebigambo byayogedde nga mpulira abikonako katono bwabivaako mumanya eka yakoowa entalo naye kati ffe abamu mwe tutambulira mwe tusula mwe tulya kati ebimu twabimanyiira pozi basekase kimwanyi bano muganda wange Uthmani naye mulaba awo atuuse abo be batatujajinga so ne baseka abatujajinga twabamanyiira mikwano gyaffe amazima bagamanyi just kyolu tulya nabo tunywa nabo tuseka nabo we badde eri amabbali akugamba awa natidde okunvuma kati gwe guno omulembe gokkanga guliko seka asobola okuyimira nayogera amazima naye naatya okumuvuma n'atatya Allah we n'atatya kwogera amazima n'atya ba TikTok kumuvuma oba baseeka banne. So njagala kwebaza Seeka Ssekimwanyi ne muganda wange tamusuza taliiwo wano naye abo bantu bange bazubadde omuntu ayinza okulowooza lwaki tukolagana nnyo ne Basheyi Ssekimwanyi bano basalawo ne bamanya nti ffenna tetuli perfect mu bulamu bw'ensi buno. Ffenna tuliwo okusobya ne twetonda Allah n'akola ki n'atusonyiwa wabula ekibi kwe kubanga osobya mu kintu ky'omanyi n'oyongera okigenderamu lwakuba nti kati wano tulina norm eya views ffe tukyalina maalo ga views Mungu azituwadde views ne bwe tukolola azituwa kati tetukyayagala views naye kati tulina abantu ng'ate bali mu ddiini be badde bacollectinga abantu naye nga views bagobangobe n'okusinga be bagobe swala. So eno third edition yaffe saba no ndi ku podium nabagambye bagiteeka wano kumpi ewali eddaala nsobola ogisinga obuwanvu nga saagala kamanyiiro ndowooza kiri bulungi. So onaku omulundi guno nayagadde Hijab Nation tugitegeke nga ya nnaku 3 lwaki because first edition abantu bonna bayogera ku Hijab Nation tebategeera mulamwa gwayo. Leero munzikirize buli omuntu ali eyo munnyonnyola omulamwa gwa Hijab Nation. Hijab Nation wano nga abakyala Abasiraamu ebintu bingi nnyo bye tukoze nga tubikola lwa ssomero mwe twava na waka we twava. Abasinga twebikkirira nga tetumanyi lwaki twebikkirira. Twakule waka maama yeebikkirira nga taata yateekawo order teri afuluma nga akoze eki nga teyeebikkiridde bwe twafuluma nga tekyali atufuga obukaane tubujjako ndi omu ku bo. Lwakuba nti nkakasa teriyo ayina nnyo vidiyo zange nga seebikkiridde kuba nagezaako okulaba nti bwe nateddamu n'entereeza byonna nagezaako okulaba nti nkola ki embijjayo. Kyekyo kye mbagambye nti ffe tugwa mu nsobi ate nitumanyi tukola ki bigi kyabadde agamba. Lwaki njagala okwebaza aba sponsors bange okuli TMR Hospital nannyini waayo bamuyita Dr. Daniel. Erinnya muliwulidde? Dr. ani? Bwe nagenda ne mugamba ekintu kya Abasiramu yampa emikono nga migazi nga tambuuzizza bibuuzo ati genda ekibuli onoonya mpaka kumulangira naye ng'omunnyonnyola kintu kya Busiraamu. Eyo example ne ngenda kuba Sams nga nkyali ku TMR nempa offer ya nnaku 3 neewa abakyala kuba nasaba ky'Abasiraamu sisi Hijab Nation y'abakyala Basiraamu naye ne ŋŋamba agimpadde si Musiraamu ye waagimpeeredde nange ne nga buli mukyala ali eyo ba Musiraamu oba si Musiraamu ajje bamukebere. Omusajja n'atuwa abasawo TMR Hospital ddwaliro liri international lya bbeeyi ssebo balirayo gye banzijanjabira na Mungu ampadde eno bwe bankolimira awampa. TMR it's an international hospital. Yatuwadde wano medical camp ya nnaku 3
ngekebera abakyala cervical cancer, breast cancer, batuwadde bagayino baabwe abebbeeyi bajje tuwogereko nabo ku bintu bya fertility kubwereere. Ekyo bwogenda mu ddwaliro ly'omusiraamu okimunnyonnyole osaalirawo esswala 5 n'ozimalawo mu lunaku mu ddakiika emu. Nenoonya abasams tebankaluubiriza maketi ya waabwe yejjofure naye tuyina wano abalina snacks basiraamu nabeekubako emirundi n'emirundi ne bagaana basiraamu owa samuzi nampa. Nze ndi mukyala musiraamu ate ali proud teri kiyinza kunjuya kunzija mu busiraamu naye amazima tugoogere ne bigi kyabadde abagamba ng'oggyeko okubanga mutukuba bukubi temulina kirala kye mutuyamba ogwa mmwe gwako tujajinganga naye bwe mumala tujajinga nga tumaze otutereeza mutuyambirawa. Sponsor waffe omulala ye Print Creations. Lwaki mwogeddeko omwami oyo natandika naye first edition eri yasookera ddala okuleeta akavuyo ak'amaanyi. Oyo omusajja si musiraamu bamuyita mwami muwanguzi ali awo ku Nkuruma Road yankolera printare waka yenna abeera mu millions nga 10 tansabanga yo yadde nusu 10. Naye bw'ogenda mu kampani z'abasiraamu abakola printare waka oyina okusiiba n'osaala n'osoma tasubihi n'okola ki ate n'omunyonyolera n'agaana. Naye bwe batwalayo ekivvulu nga bagenda kweyambula yabeera ku sponsor abasooka ate baba bakuba Hijab Nation yasooka mu tujajinga ojajinga otya nga nawo owagira abeeyambudde. Tubeere fair kyova olaba Haji Bakaluba abadde alina okuba wano budde bwomukutti. Haji Bakaluba yagamba enkwe ezisooka bw'oba oyagala zinoonya-noonyeza mu basiraamu si mu Baganda nga bwe mugamba mu basiraamu. Naye nga lwaki tutuuka awo ne bw'olaba gavumenti etutaddeko amaanyi n'etunyigiriza naffe ffennyini tuli babi tweryamu enkwe. Tetulina solida bakatuli ki gye balina baba bakuba munnaffe nga naffe twongera mumukuba. Munnaffe bwagwa mu nsobi n'abaani mukolekitinze ne bamuddako ne bamukuba addukewa. Ogenda okulaba abapasita bamukumaakuma, ogenda okulaba abafaada bamukumaakuma bakumaakuma Sofiya eyagudde mu nsobi. Ffe lwaki tuba tetusobola mukumaakuma? Bw'ovaayo n'owolereza omwana agudde mu nsobi muyina kye mupromotinga bawala mmwe muyina kye tewali kye tupromotinga tetwagala ddemu akola ensobi ndala twagala akomewo eka ddemu akolekitinge afuuke oyo Sofiya omutuufu naye tetwagala musindika ekyafuuka ebrenda. Ebintu byagabiro mu bikwate mu biteekeyo nze omanyi navaako dda sikyalina muntu antiisatiisa wano kasita kiba omwana wange wano abagambye ekituufu kiba kituufu ne bw'oba okiriko wekka. Ffe tetukyagoba likes ekyo nkibagambye nze sikyali wano mu bantu bagoba likes nedda yadde views era n'omuntu kati atunulira channel yange wallahi nkolera ku pesi yange lwemba siina maanyi siteekayo waaka ensi nagijjako amaanyi ndi ku akawunti yange nteekayo sa akawunti yange ya KCB bank akawunti yange wa Mungu nkolerera kalambo kange kyova olaba nze siina wano seeka gwengoberera nti oyo seeka wange bw'aba agambye nedda. Obusiraamu bugamba ki? Si seeka agambye nedda wabula obusiraamu bugamba ki? Nze nsinza Allah siina seeka wano gwe nsinza era bw'oba ogudde mu nsobi nze ejja kuyimirira nkugamba nti seeka awo olimba kuba nze sisinza ggwe ate si gwe nannyini ddiini eno. Kyova nayimirira ku mazima gwange from day one naye mbagamba Hijab Nation enniya yange eri bweti. Enniya yange yali nti nze nkoze mu mawulire ebbanga ndi munnamawulire wano owagundi eno screen eba etukyankalanya batuwa eri eriddaaka. So bwe nayimirira ne ŋŋamba nze nakola emirundi mingi nnyo ku mativi nga baŋŋamba nzijeko akakaaya era ekyannemesa emirimu egisinga kaali kakaaya mpaka omugenzi Katolu Bwama bwe yampa omulimu naye nagendako ne ku TV y'abasiraamu ne mbasaba omulimu ne bagunnyima. Kyova ndowooza sibalina nga basponsor wano. Aba Pepsi
beba mukuba sponsors bange still beba tuwadde ebyokunywa bino byonna era ne ku event bagenda tuwa ebyokunywa njagala kubalaga nti Allah yayawukana bwoba oli ku mazima edition esooka sign aba sponsor era sente nze naziteekamu naye napangisa lugogo naye ze simanyi sente gye nazijja naye lugogo nagisasula na byonna ne mbitegeka ne nkola ne stage anko jjejje njagala kumwebaza taliiwo wano naye natandika ne jjejje ne tulyoka tuweze oba nga sente ziganye era awo ne banjogerera ebigambo mwana yandivudde ku bintu naye nga nze ŋŋamba njagala ndekeyo ekintu nga kya busiraamu ne wemba nfudde nzobanye ndi mubakazi abakkiriza nti nsobola okufa ne kati wano era nze bwemba ngenda okwebaka ziramu netuna mu ddaame lyange ne nga liryokke kuba nyinza obutazuukuka kyova olaba abaana bange nze ni musanyufu nnyo nti mutabani wange ayibiridde wano olwaleero ye imaamu wange ewaka kinsanyusa so kati ffe bwe mulabanga aboonoonyi tuyinza okubasooka ku layini y'omujjana ng'abayimirira ku bituuti gamba kutuba mutusooseeyo mu muliro tulekerawo okwejajinga njagala okwebaza aba Juice Sanctuary oyo brother wange ntambudde naye lunaku abawa juice wabwerere buli Hijab Nation ne mumunywa mpaka kumukoowa Rashida Veils and Makeup, she's such a darling. Tansabanga ko sente ajja nakola ku bantu makeup ku bwerere na kati tulina lito hijabi ayigiriza abano sibo bukaya n'abayigiriza okola makeup kwegamba njagala okujja omukyalo omusiraamu eri gye batumanyira ntusoma madarasa zokka bategere ntusobola okukola ebintu ebyenjawulo n'ensi gye tuli musi ya busiraamu mulina okukkiriza baba tukuba n'ensi gye tuli musi ya busiraamu go choosing okubeera ekyo kyoyagala. You either choose to put on that veil oba no choosing ofuna likes n'okuwaana n'okajjako. Abantu abakyagoba abakyala abasiraamu abaana abawala abali wana bakyagoba likes ne views wallahi musabe nnyo Allah abasaasire kigezo ky'amaanyi. Njagala kwebaza Moments mwami Nsubuga Hunter y'omu kuba second edition ye yankolera stage ku bwerere ne mukyala we Fifi bankolera stage ku bwerere ne ku mulundi guno hole eno yonna tugenda gikozesa yonna bagenda giwa stage malaika atukolere diko nendozo hulira bensoma abasiraamu baliko batono bakunnyonnyola nnyo KCB Bank bana Kenya ba sponsor bangi bwe nagenda ku Salamu Bank banjogeza oluzungu lungi sponsorship ne baginyima era jjo nabalangidde ne mbagamba bwe batagete audience ya abasiraamu lwaki mutwetolooza ekintu okirabye hata noge bawoza tukyagala Roma ne bagaba bossi baffe bakoze be bati like seen as a company je number because like why should I? I'm not going to do a bank one day or one time eyo si side yange si bisabitegeera but njagala nnyo we babanga Rashid brother anga ategese national Quran competitions lwaki oyagala kunnyonnyola nnyo mugambe Hijab Nation infu ne Quran competitions infu kubera nazo mumala abali eyo musirikeeko nammwe nazo nfu okitegeera omulimu gwammwe baseeka si gwako tujajinga bwe mubanga mujjukira bulungi ekyabatwala okusoma eddiini omulimu gwammwe gwakugezaako kutuyamba kutereeza awo we tuba tukoze eki we tuba tusobezza naye si kutujajinga buli ssaawa nze nanoonyayo seeka omwampita mbuuze intention y'ogwo okola Hijab Nation yali ki nalaba buzindaalo views oli bwawoza nti ndi mummeka 10 tugende nkole yendala mpeze 10 nagwe nakubira ne mugamba nkuweyo akantu oweze omutwalo nga njogerera ngati naye maama emusamize nangamba seeka kiki andi njagala kukulaga nti ffenna tuli boonoonyi mu ngeri yaffe naye buli lunaku tusiiba tukola ki tutereeza okuba Zubedah aleza Hijab Nation tutereeze naye nga maama afuuwa emmindi naye olw'okuba abantu tebakimanyi gweyagala kwonoona nze abasiraamu tulekeraawo ebyo ebintu eggwanga gye tulimu si lya busiraamu tuli batono nnyo kyokka twerwana nnyo ne tuleeta entrepreneur nakoze halal expo wano kumwe emitwalo 5 gakusasula kifo kino si kyaffe kifo si kya busiraamu tebaatuwadde Africana ne bweba Africana si ya bwerere emitwalo 5 ennaku 3
nti muleta sharia zamwe muzishokesi ngenze kenyini ngenda ziranga kubwerere mumpadde mmeka tewali ne kugamba mujje tuzirange ne nonya aba halal Uganda Halal Bureau nze nabenonyereza kuba nabuzida babademba buuza nabo era ajati Akram Mugambe nabademba nonya ngamba buuza naye bayi omwakola logo ne mutuuleeyo tuyina abana abali mu business muje mubanyonyole Uganda Halal Bureau ekola etya ekintu ekiri halali tukitegeera tutya tebanoonyezaako nze nabenonyereza ebi kampani zonna nga zikwatagana n'obusiraamu nazenoonyereza kyova nso boogerako bulungi nnyo okitegeera ogamba nti Zami atunda sharia Shamimu ntunda sharia Hajara Idris atunda sharia wemba sirina sharia nze nsobola okubira Hajara Idris ne mugamba waliwo ayagala sharia eno ogirina okubira abawala abatunda sharia n'omugawa waliwo ayagala sharia nze sijina naye ragirabyewo na sirina ngalozo ogenda mumuloga teri agenda baloga mwero galogadda mukkirize tukolaganire wamu musobole okubeera ebintu byokugamba nti gundi agenda kundoga byakoma dda kuba already engoye obozi postinze bwojja wano nga waliwo emidaala nti buli omu ayina sharia customer ye yerondera n'agamba okusinzira Hajara Idris bwayogedde nange kangule ku Hajara oba kangule ku Munira okitegeera naye ne balyoka baddaawo obagamba bujje tutulange nabateerawo programu namba beyond the hijab ne mbagamba buli ayina business omwana ow'obuwala ajje agirangaawo nze kyano yange nteekesaayo data URA ewe bali wano basiiba bansala omusolo nkugambye jange olange business kubwe nolaba hayi katufunamu nyo sina kyembafunamu kubanga ne programu yonso giteekayo ngeri mu views 10 ekkiriza bukkiriza channel wansi ekyo nandibadde nakikomya ebintu ebimu ffe tubikola lilla ffe bamulaba nga aboonoonyi tuli bakitalo nnyo bannange eri Allah waffe so Hijab Nation ku mulundi guno ne ngamba engeri gye tuli nti ffe abakazi abakulu abakuzeemu mu myaka mwenna abali wano muli bazibu nnyo bakutereeza mitima ku bwonoonyi bwe muliko nengamba kekiri nti mmwe muli bakwata mpola kati ogenda nga mutegeera katuteeke mulito hijabi kitegedde seeka nengamba abaana bano abato bwe tunaabakwatako bo excitement egenda kuba ntono tulina obuzibu bwa internet obwo nengamba katukwate ku baana bano abato era nakoze lito hijabi 28 be bagenda okubeera wano nga bashokesinga era nakubidde Uthumani ne mga Uthumani abaana bano abawanja baleetako ewuwo ng'otunga amakanzu balabe kuba njagala baggula omutwe baleme tulowooleza manyi waliwo embeera eri wano emanyiira abakazi abasiraamu abeebikkirira gye njagala okujjawo bayirawoze kyekigendererwa kyange nyiiganga nyimiridde mu bantu abatali basiraamu oba mubasajja ne bagamba ate wakakaya akimye eki ekyo kisobola okukuvumya wenna noggwawo nenkuteeka wansi bwenti era nadde nina gwe ŋŋamba omuwala ne mugafu as long as oli mu kwedifendinga ng'oyogera kituufu wedifending eno ensi gye tulimu si ya busiraamu teri ajja kukuwuliriza kujjako ng'oyimiridde ne weerwanako wekka gwe settinga bw'oyagala nze nina principles era abantu abamanyi bamanyi nina akajanja wemba siikole kintu ne bw'oba ompa ssente mmeka nze teriiyo muwendo gwa ssente nabagamba bwe nali ntegeka serena manyi nzenzeko omukyalo omusiraamu yategese serena kati kuli ndongo nga sirina muyimbi gwendese nentunda tebozi za milioni 3 teba 10 nenzijuza serena eyo ebajja okitegedde aba Nile Breweries bajja okumpa obulango ku serena nga ntegese serena nga bampe milioni 3 nga sirinaamu yadde 10 nga ne serena ekyammanja nezigaana naye nga simanyi wazijja ajja ati Aisha Kasolo najja nasasulira serena Mungu ye yamuleeta so njagala otegeeza abaana abawala abali wana abasiraamu tewali muntu yenna akkirizibwa kuteeka wansi yadde okutegeerera ku ddiini yo kasita obanga toli mu kukola kikyamu kyoli mu kwekalizaamu owe wali obuzibu bw'omanya nti okola kikyamu ne wabaaka correctinga okuggyako omuntu agaddeko kutereeza mu mbeera embi naye omuntu waba akutereeza mu mbeera ennungi kkiriza otereere
views TikTok na YouTube tugenda kubireka bwe baba batuzinga abakyala batuzinga musanda mmeka 5 ne batubikirira bulungi nze kasita nategeera ekyo banyi ndi omu mbanaza mayiti nakyogera wano nenda abantu bagamba bana haika mulogo omukazi oyo nazo otya mayiti ne mmanya nti tukyalina obuzibu bungi kuba gwe bw'oba tonaaza banno gwane ali kunaaza kyogaba Mungu kyakuwa so nze naaza kasita nakimanya nti nno ne bwe tuba tufudde baddamu ne batubikirira bulungi ne mmanya enseene etwemalizaamu bwereere tukkirize tukkakka naye tosobola kutereeza mulundi gumu kye nali ŋŋamba baseeka nti kyova olaba nnoonya abaliwa mu mabaala nga bamuyita Sumaani ne mubuuza lwaki otambuza omwenge nti kino ne kino ne kino ne mugamba nsobola okukuyamba kapito w'akakadde asobola okukutandisa nti sirina sente naye akakadde nsobola okukagaba akakadde nsobola okukagaba ku mwana ayagala okukyusa obulamu olw'eddiini ye nga teri akampadde naye nsooka kuba oluseka ate nange ne nkakuwa nsobola okukubira sekase kimwanyi ne mugamba ayo akakadde n'akampa ne tusobola okubeera nga tuyamba omuntu yenna gwe tuyambye so Hijab Nation ku luno ya nnaku 3 olunaku olusooka lw'abaana Little Hijabi so tulinako abagenda okukola ku parenting tulina ba parental coaches wano abalungi nga Abasiramu naye nabo tebajja kuweebwa mukisa ku fitina eri wano ate nasawo ne bagamba ngeri gye muli balungi mujje muweeko ku bazadde chance eyo n'abaana olunaku olwokubiri lwa business kyova anayisa aba URA ne bagamba bakazi abaleeta wano sharia abakazi abali mu business babige abategeka ebivulu munaatera kubatta tuwulira nti abavudde bweru ba investor mbawayo ku tax holiday musotuwayo ku tax holiday musobola tuyambako ku kisaawa awo nga tuyisaawo ku bintu byaffe ne mutatukaluubiriza nnyo musobola tubuulirako ebintu byaffe lwaki birwa ku kageeyo era shaliyo omugugu ngusasulira sente mmeka tusobola okusigala mu bizinensi eno kyekyabampisizza munaye tebankaluubiriza mukama mulungi mwebaza olunaku olwokusatu tulina award night nasazeewo njagala tukole ekintu ekiri corporate bigi yakola ebintu ebiri corporate Islamic branch ebeera corporate so ndowooza tuliwo abakyala batonotono nnyo wano Abasiraamu abasalawo okubeera nga tukola ebintu ebiri corporate kati byatiisa abantu ne balowooza biri haramu biri halaali just twagala obikola nga abantu abasomye abalabyeko ku nsi n'otambulatambulako n'omanya nti so ekintu ky'Obusiraamu kisobola okutegekebwa ku tebo asaba ogenda ne balyako obulinga branch nga bwe banyumyamu si bipya eri abalala babikola naye ne bisigala nga biri ki nga biri halaali so olunaku olwokusatu egenda kubeera award night kyova abantu bali mu kubalonda twaziteekayo teziri mu kubbira nze mu kifo kyakuna era nategedde nnyo nti abantu muli bazibwa banninaani mu kifo kyakuna yiri eri gyendi naye nga nina abaana abo bahama bwe bannimba nti tukulonda terya nnonda naye award night eyo njagala tugikole bigi nga nnungi nnyo abakyala bategeere nti they are recognized mu nsi eno etali ya Busiraamu nti at least ife abatono abaliwo tulaba nti balina omulimu gwe bakolera Obusiraamu so ku lunaku lwe lumu olwo olwa award night engeri gye batumanyiza buli ssaawa okwogera ku bufumbo omukyalo omusambwa ajja n'otamugamba ku bufumbo awulira nga olunaku lugenze balina okulima tulina okwogera ku poligame kati ne ŋŋamba award night emisana boogere ku poligame ebizibu byonna abasajja babataddemu biki mujje mu byatulaawo naye olunaku olwokubiri lwa bizinensi yokka however mwezi nnaku 3 ezo zonna tugenda kuba tushokesinga bizinensi zaffe ekifo kino kyonna twakipangisizza awulira amaanyi saasira abantu abalwa nina basiponsa ekifo kyonna twakipangisizza mujje abayingira mu expo babwereere abalina okujja okola bizinensi zammwe bayingirira bwereere ekiddamu babwereere baziyita batya akawunti z'Obusiraamu ziri ku TikTok tezijja tambuza waako ono tezijja nkimanyi kati bakyali bange abali wano be bagenda otambuza waaka wange oyo naye njagala okuddamu bategeeza nti Hijab Nation eno sirina we nagikola nga njagala nnyo ekifo kino kibeere nga kijjudde
nebwe era nadde nkyogere jjo n'abazadde balito hijabi nebwe nfuna abaana bataano abasobola okukyusa abalala bataano mu mayindi yaabwe nze buli lunaku mba mpulira nzikuse ku mutima gwange nkiddamu abantu bonna abajja mu Hijab Nation ebiseera ebisinga baba babwereere wallahi billah naye press conference eno gikwata nenjiteeka mu sente kati abaali balowooza nti njagala sente abawuliramu fitina yonna nga mulowooza nina sezendi mu kuyoola wano tewali basponsa ngendeyo nembakabirya nempandiika proposals nenkola biki nga njagala abali eyo bategeere nti tulina abasiraamu abakozi abakyala abali mu ggwanga lino tulina abaana abatunga wano engoye ennungi naye buli saa sharia tuzigula bweru babulamu bubuzi byuma birungi byalaani binene nga tusobola ofulumya wano stock omuyitirivu nga tusobola okwewagira balina design zi mitwe tebalina bye baali bazitadde sirabangayo seeke yali aziwano natusabira ekyalaani bafuna funds okuva ebweru mbawarabu sirabangayo yali agambyeko nti abaana abatunga bannange tubakoledde bwe kiti sharia mulekerawo zikimawa ebweru ekyo sikirabangako yali akyogedde nebiki twandigezeke wajja eno ne tukuba ku luseke tugendere tukuba oluseke abo abaana bazami batunga abo naye buli ssaawa engoye tuzikima Egypt Turkey tufuna material waffe wano abaana ne batunga nga tulina ebiduuka wano byebisuubuza sharia abaana basomye knowledge bagirina tubulamu bubuzi kubeera nga tuli cooperative nga tulina association etutwala nga abakyala abasiraamu insobola obutagikola omulala asobola ogikola tuyite tujja kweyungako teri agenda kukuloga mukwano bwoba oyina ebisyaani byobirina teri agenda kukuloga mukkirize tukwataganire wamu tusobole okubeera nga twetwala muki bw'osanga nga bakuba Ajara Idris toyongezaayo vidiyo oyongezaayo yakyofunamu ki yakakati gwe seeko oyogerako kyaki kuba buli bw'ogyongezaayo toyina kyotuyamba kuba kati wano webakutta ne babambaza amakanzu buli seeka yayimuse lwaki toyimuka nga aliwo omwana omusiraamu gwe bali mu kkuba ne tutandikiraawo tulina tutandikira eri wansi ewava obuzibu fitina eviira ddala wansi kyova labene waggulu basobola otukwata bulungi mavumbavumba nga tetukyalina tusobola kwenyenyeza so ennaku zino 3 abasobodde ajje bw'owulira nga kino kyekisobola okukwongerako jangu bw'owulira nga tekirina kyekisobola kukwongerako tojja tulina stalls tugenda tutaddewo stalls abayuwala etwabawadde stall namba kuba tulina ebizibu nabo tubabuuze ebibuuzo byaffe batuddemu olumu tuyinza okuba tubalowooleza bikyamu nga basobola nga ffe abatalina knowledge ku bo balina stall nnene nayagadde bafune nnene tusobole okujyamu medical camp yabwereere bannaffe balinako kuno business tekikugaana genda kubuuza ku zami nti shaliyo ozijjawa bannange nyaga kubategeeza oba nzaabiraba obubi nze mbuuza bannange bendi nabo mu business nti ogundi material omujjawa lwakuba mubuuza omulaba asika emimwa neze omuntu yenna bwajja nga mbuuza mubuulira kuba nze nebwenkulagira wenzija sharia riziki yange neyiyo yiyo mulekerawo ebintu by'okwefitina tulekerawo okwerwana tulina bannaffe wano bakola ebintu babikolera wano Uthmani ono akolera wano amakanzu neze abakyala bangi abatunda wano amakanzu ojja kusanga bazitona nnyo aganka ngende wa Uthmani nsubuleyo amakanzu efitina enge obutaagaliza ebituli ojja kulaba nga owadde nnyo Uthmani okubanga omusubuddeko amakanzu ate nga alina buli design nga yo osobola n'omugamba nkolera design kiki ekikulinyisa ennyonyi okugenda Egypt oba mu Egypt design agikkolere omuwe sente miliyoni 10 nti nkolera bulk ozitike yuwala ejje wali ekukwati otandika okujja okulikodinga yuwala emuli babi era mulina empisa embi nga Uthmani ali wano togenda sasula musolo temuli air ticket miliyoni 10 zo nga bwozimuwadde bwogenda ozikwata otunde yuwala egenda kujjako ddi omusolo awo abaana bangi abali wano abatunda amakanzu
nga bagatunga naye n'abaana bammwe muganya obbawaayo bagayige fitina wemumalanga muyimiriranga mulyoka mutwogerera ebigambo aba abaana bonoonese tetulina bye twonoonese wallahi kyetukola tukimanyi tumanye ekikyamu n'ekituufu tumanye ekikyamu n'ekituufu naddi lwe tuba tusobezza so enaku z'omwezi 29 njagala mbeere kiriya bizinesi naye tugenda kusooka kwera lwe lw'omukaaga olusembayo omwezi tugenda kusooka kwera tulyoke tujje wano kitegeeza kye midala tugenda kuleka tugibiseeko tulina okukwera eggwanga tusabe kasasiro ku lunaave ku makubo naye tugenda kwera tulyoke tujje wano twongereyo Hijab Nation event eno eri blessed oli ne bwadde eri n'akolima kati tokyayinza kyoyinza kukola yadde njagala kwebaza aba Kampala University wali wano omukulu agenda kuba ayogerako nammwe katono nnyo ate mbeere bagumiikiriza wasiwasi mu Mukomye mutuule wano Kampala University emanyi okugaba scholarships balina branch emutundwe y'abasawo professor agaba scholarships naye lwakubeera abasawo mwemanyiza obutaagala kuwuliriza n'okusoma bagaba scholarships balina eruweero balina ejjinja emasaka ne branch yaffe yawano ndi omu ku bayizi baabwe nayagala nzireyo nsome nyongera okukendeeza kukamanyiiro k'abantu wano era nina okusoma mpaka nga nfunye PhD n'okusingawo nyongera kukendeeza olwo kamanyiiro era professor ye muzeeyi wange ampeerera ku university eyo Professor Badru Katerega bebamu ku basponsor era njagala bakuba luseke lw'abayizi batonotono awo abayinza joininga nga Hijab Nation ewedde balina esomesa abasawo awo emutundwe so webali wano bajja kubanga batuwaayo obugambo obutonotono naye nga neyaza nnyo neyazeege Bigi neyaziza webale kujja Rashid neyaziza omanyi abantu abanjagala ebyaddala bo mbamanyi ate era n'abatanjagala mbamanyi naye nze ndi mubi nnyo ndisobola okukolagana naye nga ntimanyi tonjagala kasita tuba nga tulina ssente zetukola ki zetugoba n'abantu benyiiza eyo nze buli lunaku mbayo n'omuntu gwenyiiza gwe bw'owulira nga nkunyiiza gwefuna mazzi onywe kuba buli lunaku n'enkya nsobola okukunyiiza yenna abatategedde kyemba njogedde kiba kirungi nnyo obuteerumya mutima nojja n'ombuuza abadde otegeeza ki omutima ogenda okukulumira kujja kundikodingira vidiyo waliwo besiddamu kuba kati ndi mukyala wa buvunaanyizibwa mu ggwanga lino sikyayagala kumala gaddaddamu buli muntu era ebyo ebintu kati ebyo nabikomya lulinga nkyali mu mbeera etali nnungi naye kasita natandika okulinnya first class neŋŋamba ebintu ebimu nina bikomya kati bantu benyumya nabo emboozi balala okitegedde kuba kati kasita nasensinga ejjoogo omanyize buli anvuma kyekyenjawulo kyennina buli anvuma kakaaya kati ojjako otya akakaaya nga omuntu amanyi amaanyi go gali mu kakaaya golooza lwaki buli webaba banvuma nze banvuma kakaaya teri gwe nali mpuliddeko nga nvuma ekisukka ono webikaaya you can do better my friends because kana kakaaya tekagenda kuvaako you can do better nze nasomera mu ssomero ly'Abasiramu kasuku lyabeera atawaanya namuŋoona salafu sekase kimwani amuŋoona salafu ogimanyi bulungi tuli baki basalafu abasunni ndi mutabuliki lwakuba omulongooseemu kitegeeza ki mmanyi so manyi lwemba nkoze ensobi ne lwesigikoze lwakwa sirina muntu yenna akkirizibwa nokunga nti weetonde owekwotondera mumumanyi singa mba nsobezza kyoba nina emputtunzi nina emputtu ku muntu munnange kuba we nina okweroopa mmanyiiyo
ne wawe nina okuwanika emikono netonde mmanyiwo kati ekyo kyekinfuula ow'enjawulo nasobera kunnamuŋona salafu naye ssebo kyekyo kyenkugamba tusomese abaana eddiini wallahi nze nyimirira mu bifo by'abaana abaasomera ku taiba nga nze ngenda okuboogeramu wannamuŋona salafu naye ekinyambye si luzungu kati ngenze nduleeta ate lujja kuva we nayingira ku Kampala University ndi mulalamu kuba abagitwala bannayira ba luzungu kati mbere nga tunyumya luzungu okitegedde naye nze nasoma Kurani nentuula thanawi fe twali eri nga ffe ate bajerega abashuba ekitegeeza kinze natambuza ddiini bino byoluzungu bikimbirabye kati kofa abaana batandika eri nga tusoma eddiini sebonga n'okwetya twetya era nga wojja n'osanga abo abaana batutwalanga mu Imusaaka bw'osanga aba Hassan Trabi n'abaana ba n'essomero baliyita bate kati eri abawala ennaku zino eritandise okubulaabulamu katono Nabisunsa Girls nga abo abaana batandika okwogera oluzungu abasalafu tubula kwekweka wansi wa tebo naye nga baleeta Kurani competitions olwo nga tulyoka tuvaayo nga tuli bakambwe ennyo naye kati sebo tutuula nabo nga bagenda nga mutuddeeyo kati waliyo aba Hassan Trabi n'abataiba mumpuliriza owannamuŋona ki okitegedde so tusomesa abaana eddiini nga toliiko ebyo nti bannanga nakola ati however nti kati tusobola okupushingamu n'omanya nti oluzungu alukwate n'eddiini agikwate asobola okufuna self confidence eyo eyimirira mu bantu n'abanyonnyola byagala otutegeera kuba baba tebamutegeerera kuba kyangu nnyo mutegeerera nga bamugaguwe owa Kurani tuula eri bambi ate naye n'atya naye kati bw'abanga n'oluzungu lwaluyina nga ne Kurani agirina kizibu nnyo okumanyira omuntu bw'atyo kati nze owa salafu nalesa aba TMR International Hospital babajjanjabe olaba naye Mungu yayawukana era Sekase Kimwanyi bagamubuuzayo ebibuuzo awo tulina ebibuuzo byaffe ku Sekase Kimwanyi kekiri nti yaliwo nga Seka nabagaye temupakuka ab'amawulire nze nina ssente zammwe ate mwe muli babbulaza wenda baayimuka nkutereka ku mutima okitegedde ebintu byange mubikwate mubiteekeyo at least message eyite etuuke okitegedde awulira ng'akoye nti njogedde nnyo event yange gwosobola okuyimuka mpolampola n'ogenda n'okola ki n'okola emirimu gino naye tunasigaza babiri oba basatu tujja kuba nnyonnyola ekyo kyetwagala kituuke event y'obusiraamu omusiraamu ali eyo bw'ogiwulira gitambuze nga tebakusabye amadiini amalala gali kye gatusinga mbabuulira father bwasobya nina father yali ewasa maama wange I mean muganda wa father yali ewasa maama wange naye father oyo bwe yasobya mulamu we saalabako bakatuli kyo bavaayo kumukuba twaddamu okumulaba nga takyalabikako kitegeeza bali bamututte mu disciplinary committee wano Seeka asobye bamukwata kaganda buli omu views niye kijjako ekyokuba nga tetulinayo disciplinary committee yonna esobola discipline nga baseeka baffe ne mugamba wano kano wayiseewo kale ne musooka ne mugaa katumuwummuzeemuko temujja natubuulira nti okusinziira bwekitiiseeko neyagobeddwa ku kituuti olwabi tetubyetaaga mumutwala eyo mufune gye mumudiscipliningira awummule yekka mumuwummuze nga mmwe disciplinary committee ebenga ekola eyo okusinga obbaswazanga mu lujjudde kubanga bwe tukuba Seeka waffe n'abalala kyangu nnyo okusanga omwana omulala ng'ali ku Sekase Kimwanyi avuma kuba nammwe yakiraba abakulu mwakikola ne mumunvuma nze muŋŋaanirawo obutavuma Sekase Kimwanyi ekyanga nalaba waliwo Seeka amuvuma sijja kwogera amannya balina entondo ayinza ogaladde ennumba ye ate nga sirina Seekaano gwempalana okuggyako abanyingidde mmwe yingira direct kuba kati wano tulina ebyo ebintu bye tulina okuggyawo nze bwensobya disciplinary ey'empiti eŋŋamba okusinza ku kino nekino bwe kiti tubuulire waki wakoze kino ensobi zikolebwa bantu ate zisobola kukolektingibwa baki bantu kyova Allah buli we tuwenenya atusonyiwa naye mmwe mwagala kutukuba miggo natuyingiza muliro ku dduniya naye ng'abalala kye batusinga kyekyo
Kulani competition ziwano simanyi Rashid agenda tubulira zigenda kuddamu ddi fenna tukwatire wamu zami fulaya bwe kutuukako gitambuze newe oba otambuza wano njogere ya muyimbi kyatakola entondo manyiza abantu bankolirako mangu entondo njogere kamiliyoni agitambuza mangu ey'omuyimbi speed nga teri amukasi newe batadde yakulani competitions neda tubanenya shaitani etambula fena etukema ne kale weekube mu mutima ogambe kale katugezeeko kangezeeko njiteekeyo kale seka se kimwanyi yegolola akooyi naye bwe yabadde ayogera namugambye nkaseka ngenda kwogera nange owulire ng'okooye seka mwana adda mugambye seka obudde nale gwe ng'ontunuulira bubi bino byenjogera obyetaaga kale muzikirize mbebaze jagala nnyo okwebaza Dr. Daniel owa TMR Hospital ekituufu ye yasinze otuwa package ennene ku event eno ye proud sponsor wange because nakati nkyali mu shock sikikiriza nti bagenda kubeera nga ate batukeberera abakyala ate teyakoma okwo yampaayo kuponisiza abakyala be banaba bakebedde nga babasanzeemu obulwadde okubongerayo ku TMR mutemumanyi TMR lyedwaliro kale ndakawulira nga temulimu kawowo kaddagala obanga alieka kati nga bakuwadde kuponi ekwongerayo bakujjanja bamujje babakebere ekizibu mwayinako fitina oli eyo oli mulwadde naye era bakuyita ku byobwere era n'olinda era tukwegayirire abasiraamu n'abatali basiraamu abakyala mujje naye nga mwambadde bulungi nkiddamu nga mwambadde bulungi baba bagenda bakebera infections kibi nnyo okujja nga ebintu byoyambadde bikutte bikwongeramu infection kati mujje cervical cancer breast cancer n'ebirala so mujje babakebere babayigirize naye mutyayo muyinza okwekebera bagenda kebera leta maama wo leta muganda wo leta mukyalawo bajje babeere ng'ate bafuna chance eyo ey'okubeera ng'ate bafuna ku free medical check-ups n'okwogerako ne bagayina abalungi muzikirize eze kennyini impite omukulu wa Kampala University ajje wano dakiika ng'emu bbiri abantu baagala kgenda ne Uthmani ajja tuweeyo wano obugambo bubiri busatu then tubuuze Seeka Sekimwanyi ebibuuzo byaffe ne Rashid Quran competition ziddamu ddi bakuwa akazindaalo Quran competition ziddamu ddi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh twazikeduyinze nga 3 January 3 January inshallah fena abali wano tukikole nga si mutima mubi welimba weka bwe zituuka n'ogaana oli wano ka wallahi omanyi bwe tutyo fena ne waba wafa zentandika okusaalisa kasagala empiteko ya second 2 naye izo kuyitako nga bwe tuyiseeko wano big Islamic branch yadde December fena tujja kubaayo by the way bambinze abantu abantaking obubi muyina obuzibu zesina muntu gwempalana wano mu ggwanga lyonna ne yali anyeze akosirina budde busimuwalana wabula osobola okufa n'essinyiga yadde oba ofuna ekizibu n'essikunye nkusonyiwa n'ekwerabira nga ndaba kisiikirizi n'essikuwalana bibiri byanjawulo so Uthmani ne Kampala University bagenda kwogerako gye tuli nabagambye Uthmani atunga makanzu amalungi okukamala ne gyalimu ne Seeka gyalimu